is Inside Out. Inside Out ne Moses Bigirwa jene wa mwe tuli naye okuyita mu bintu ebyenjawulo. Bigirwa the Electoral Commission yamaze okulangira road map eyakalwa akaddako egamba nti ebifo ebironderamu bivudde ku bifo emitwalo 11 mu mwaka 8 bifuuse emitwalo 14. Omuwendo gw'ebifo ebigenda okulonderwamu ebyabafuzi mu Uganda yonna kati guweza akakadde kamu mu emitwalo 9. 1.9 million posts, political posts eziri mu Uganda, ngobaze chairman we LC1, LC2, LC3, LC5 MPs, parliament everywhere. This is the way we are moving. The roadmap is out. The demarcation of electoral areas started this month. Is your EPR ready to take part in the next electoral process? Because twetaaga okumanya nti muli ready. Tuba tugiri mu maaso nti kyebeereeta kyonna tugenda kifiitingamu ate era tukideliveringiremu olw'ensonga titutandise aliya okuproposinga ebiba bikolebwa kivula batuteekako deadline by 15th tube ng'ekyo tukimaze ffe tudde ku kirala bwe tugenda having a conference katukiwe a week number nga tudibetinga just 1 week emala because politics wa buli lunaku nti tuba tukuŋŋaanye tulonde committee esobola okusiyaringa ebintu ebinagenda mu maaso buli kibiina kireete bamemba wakiri babiri coordinating the whole country then bwe tumaliriza buli kibiina tukiwe task ANT twagala otulage otuuseewa nankole omulimu gw'okunoonya bakandidate gugwo okuva ku baba MP bawuma ne MP paka ku chairman LC1 bibyo nga anti era wewawangula gwogenda okugaininga mu numerical strength. So programu yaffe efiitingira ddala mwami byabakama ne bwanaleeta ki ffe tuba tuli standby kubanga nze naawe ne bali abalala bonna bembaze we can man busoga niba gitemaatema batya tusigala tukyafuna personnel esobola okwesimba buli mu position ne tugiwangula because politics is about impression gyolaga either ekusembya oba ekuwanguza. So we are ready for that program. Where are the resources? Resources nze sikana na resources. Resources zijja kujja anytime. Resources zensinga okwetaaga ezisookerwako is the personnel. Zensinga okwetaaga kubanga personnel yekuleeta ku birala be bantu. Okay? Actually waliwo omubuulizi ewaffe eyo yali abuulira Reverend n'agamba nti basebo ne banyabo tempapanga kunoonya byabugagga mu ssente muki mu bikalu kyemuba mukola musooke mubeere bantu so kubeere muntu kituufu bwemala okubeera omuntu beeramu ak'obuntu buli muntu akulabe nti olina ak'obuntu muki nti Simon oyo muntu alimu ak'obuki ak'obuntu then ak'obuntu abo kekagenda okuleeta abantu to associate with you. Abantu bajja ne capacities ez'enjawulo then ne baleeta ebintu. So the money you are talking about abantu bajja zireeta after seeing nti Bigirwa muntu alimu ak'obuntu ategeera. Okay? Then people will start coming, gathering what they will bring things, material gains and whatever. So election roadmap wagirabye? Nagiwulidde sinagisoma yonna naye nagiwulidde kuba mbadde busy nnyo n'emirimu gy'ekisinde awo mu Eastern Uganda. So kati ngenda kufuna time nkiwe like 2 hours ngyetegereze bulungi. Naye nga tonagisoma? Naye nga kyendowooza nti tetuyinza butakola ki teyinza tubiitinga nnyo singa basambi bannange baba bategedde kyenjogera kino. Welabanga you are as opposition, as united opposition,
You think the opposition is better prepared this time to participate? This is the preparation we are making. This is the preparation. Of course, before our idea, nga tenaba kuletebwa mu kisaawe, opposition yabadde disarray buli muntu abadde mu nsi ye. NUP eyogera birala, FDC eyogera birala, DP n'endagaano n'omusajja. Newankubadde ng'oliyo ba members abakola ki abakyayogera olulimi lw'eno nga balulume ba Denisi ono we Masaka yes Bamukaku, that is a different camp. Waliwo ba MPs ba DP abakyayogera opposition ba Ronald n'abalala. So ffe katunyiga amapeesa gaffe abanagalemesa, then we shall deal with them as I've told you. The Inside Out ne Moses Bigirwa gwe tuli naye tunulira akalu kano akaddako ensonga za accountability. Manyi Bigirwa, nze mu byobufuzi mpangaalidde mu mazima gwe n'owangaalira mu bulimba. Tubadde tugamba abantu wano bulijjo nti NUP efuna ssente okuva mu gavumenti tebaagala kukikkiriza kati kyejjeeyo lwatu nti on average NUP efuna miliyoni 405 okuva mu gavumenti buli mwezi. On average okwata ssente zonna babawo omwaka nos dividing by 12 mufuna miliyoni 405 buli mwaka. Naye accountability ebadde teriiwo. First of all, bulijjo mwegaana nti ngeri gye muli tali bammemba ba IPOD temufuna ssente. Kyeraze lwatu nti NUP efuna ssente. Lwaki accountability mu NUP, FDC n'ewala mu political parties erimu obuzibu? Kakati Simon, waliwo ekintu kye njagala okutereezaamu nkizudde abantu bakinsaba. Abantu baŋŋamba nti Bigirwa, you have a good idea, you have a good message, era kyoliko kituufu, naye obadde ate okola ki? Olinga agamba nti bakusindise okuba Kyagulanyi olwokubanga bo tebamanyi nti NUP is a public entity. It is. Ekkirizibwa okwogerwako. NUP is a public entity. It is a public entity. N'esente z'olaba ezo zoyogerako za gavumenti za muwi wa musolo zaffe. Okiwulira? Zigenda gye muli. Kati njagala nnyo okukendeeza ebigambo byange ku bakulu abo. Era ekibanjogezaako luli nti lwagwe baaganye okwakinologinga ki receipt ya documenti yaffe. But issues of accountability mu political parties tesobola kubeerayo mu political parties because it is a source of income. Kwegamba parties lwaki zibeeramu n'enkaayana byakulya. Senkagala w'ekibiina atuuka ekiseera n'abanga omutema gwatwala si mutonotono mungi ddala, n'abamuliraanye awo batemanga babaagadde. Kakati obukunkumuka ne bagenda nga babusuulako bwe bati mpola mpola. Kati issues za accountability mu bibiina olw'okubanga ebibiina byafuuka income, okay, ziteekwa okubeera nga zireeta ebizibu buli dakiika. Tewaliwo kibiina kigenda ku accountingira sente zikiweebwa, tekisoboka. Gwenge yaliko mu NUP sente bwe zijja zikola ki? Kwayo wali mukulembeze waliko mu top management. When that money comes, how is it handled? Okusinya ne receipts zendaba zibabadde nga baposting bateekayo as a return mu electoral commission tezifaanagana na sente zispending mu operations. For example, nalaba receipt y'abavubuka miliyoni 98 miliyoni 89 n'obugwamu ku lwakunalebo zaake nti bakoze bakubye enkuŋŋaana bakoze eki batalaze eggwanga but honorable Francis zaake takubangayo olukuŋŋaana n'olumu olw'abavubuka nti akulira abavubuka wuuno atuuse
okay tekisoboka tekiriyo kati chairman Nyanzi akulirwa okukunga mu NUP buli mwezi sente z'okukunga ziba muwa milioni 12 kati sente z'okukunga naye mwezi gw'omusanvu tugumazeeko nga tewaliwo meeting n'emu ekubiddwa ey'okukunga n'ezo zisigala zitambula okiwulidde n'ogw'omukaaga gwaggwako nga talina kitundu kyakyalidde kyonna nti agenze kukizaamu maanyi agenze kukunga as far as I'm concerned but 12 zisigala zikola ki zitambula ziri automatically every month kakati ekibiina ekyo kikyafunira ddala obuzibu n'accountability in fact abamu bagenda bateekerako ddala empingu bakwate omuntu wa bwezizizizi anti-corruption court university and the law allows yes because that's public money once you misuse it. I am actually told saawa eno Mwami Museveni bw'ayagala abakulembeze ba NUP abali ku top nga musanvu asobola obbawabira era n'abasiba because of fraud kisobokera ddala mu mateeka ga wano gwe wafunanga ssente meka nga oli mu NUP? Nasooka nenfuna $5,000 egya Uganda netutambula nenkuba emmeeza naye nga bannaye nange ndi mukulu munnamu nze nfune $5,000 ngenda kumobilizinga Eastern Uganda ngenda kukola ntya nga bwe mba ngenze mu operation ekiro n'ennyo nkozesa $3,000 olunaku ekiro n'ennyo nga waliwo n'abatakoze eki ezo nga siguze na byakunywa mu meeting gye ngenze ne nkubamu emmeeza awo bwe nkubamu emmeeza ne banziza ku kakadde aga akasajja tukawa akakadde nali nakatambulayo emyezi 2 ku 3 ne bankuba suspension ne bagamba muntwala nyingi nkomplaininga nnyo ntwala sente nyingi emiliyoni naye nga chairman Nyanzi jjukira chairman Nyanzi amaanyi agajja kuffe abaali bamobilizinga zi region jajja amaanyi afuna 10 mwezi ne guggwako nga tewali kikoleddwa naye nga bannaye kintu kino sijja kitegeera ate eri mu kitabu tebakukkiriza kulingizaayo oli finance committee etulako chaired by president secretary general amazima chairman wa finance committee yani chairman wa finance committee head of finance committee ye Rubongoya secretary general. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. I thought the finance committee consists of secretaries of finance from all over the district. Your finance committee. Yeah. Everywhere. President yajiberako. Tetulanga taliwo tekisoboka ate kati mba mugenda kuteesa kuki we mwewa sente nga tamanyi so naye baba bamismanaging resources ba accountingire because ba preachinga bwerufu. I have no problem with that. Okay, batufu bwerufu bagala accountability anti nabo bagiwe kubanga nalabye ku line nga kuliko information etambula that they failed to account for some amount of money. Okay, so mweye embeera
nekibanga bakoze eki nekibanga bagenda mubakubya gwe balina kati si kubakubya kino kibakakatako badde basaba accountability mu parliament nabo babaga nti mutuwa bagiwe because omukulu azanya the purified politics owabaminsani owabaminsani kakati bamuyise emanju bwe bati ne bagwa mu fumbiro lye so obutabalira bantu biseera omwana ali mu kimanyi kyameva ngambagano obutabalira bantu biseera bakole ki bawa accountability entuufu ku sente ne bakozesa that is it tewale mutawaana kubanga bazimbye n'ekitebe balina ebiragibwako bingi awo basobola okulimbiralimbira mu bintu ebyenjawulo pepa wakane bamukola ki naye ezirisiti ziri zendaba sijui bodaboda zanywa amafuta nga kuliko ate nerita za dizero mu bodaboda eyo eyo accountability yabuyayi yeri ya tedi sezi kyeye eya tractor yanywa dizero nekomawo ng'enywa petroli yagenda ne petroli ne dizero semu motoka so mweyo embeera ebanga batuuziza mu ebyo kati kiba kitegeeza nti public webadde bamanyidde si we bali and they take the advantage of popularity and public trust ne balinya abalala naye nga nabo they are doing dubious transactions. The Inside Out ne Moses Bigirwa gwe tulina itunda byofuzi akakiiko k'ebyokulonda kamaze okulangirira nti enteekateeka ez'okulonda n'okutandika zaawedde dda ekitaliiwo nti waliwo byali biteekwa okukyusibwamu mu mateeka election reforms naye byo tebyasobola kukolebwa mu budde kino nno kijja kukoseza ddala entambula y'emiriro naye akakiiko k'ebyokulonda kaga nti kalirwedde nsimbi ze zitaliiwo naye kukamala okuteekateeka ebiteekwa okukolebwa era bwe bakagambira okusimbula kasimbula busimbuzi. Bigirwa ne bannabyabufuzi abalala batandise okweteekateeka mu National Unity Platform wabaddewo ebibuuzo ebya accountability ate nga mu biina ebirala FDC eri mu kuwandiisa bammemba baayo okwetola eggwanga lyonna mu kye bayita e-registration ekiringa rallies. Bigirwa mu Eastern Revolutionary Platform EPR ali mu kuteekateeka ERP ali mu kuteekateeka lukuŋŋaana olw'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bajje wamu bateese ku kujjako Yoweri Kaguta Museveni ebiroto bya Bigirwa bwe bityo aloota ng'abakulira ebibiina byonna beesoloozezza wamu ng'era batudde wamu mubeewa amagezi agawangula Museveni nga Bigirwa nti akakodyo akasooka akagenda okuwangula Museveni kabasooke bamusaleko essiga eryokubiri asigaze cabinet nga parliament bagitutte olwalwe bakozesa parliament emwanuleyo waggulu birooto nga bowulira of course tamale bintu yabuuzanga nti naye abo bannaffe balya mmere ki tugimma abaana baffe. Bigirwa bwatyo bwalowooza nti Museveni ali awo atudde alinda Bigirwa planning ayite Mugisha muntu bateese nembawo basimbewo abantu baabwe bamuwangule bamuggyeko. This man called Yoweri Kaguta Museveni a full-time politician. It is very possible. Kakati Simon kankubuulire buli time wabaawo buli time webaako ebikolebwa nze nkooye okutunuliranga bannayuganda nga begomba politics w'e Kenya naye nga tebaagala kukola Kenya byeyitamu. Kenya Raila Odinga yamala kukuba Mwai Kibaki n'amuggyako palamenti ng'amusinzaayo ababaka n'alyoka akola amateeka ne bakola amendment mu constitution y'e Kenya ne bafuna a weak president gwe tulina olwaleero wali ogamba is a weak. Yes, nebitema byonna byonna palamenti ye yabikola. Ekitongole ekiramuzi ne bateekawo embeera chief justice yajja atya nga takyalondebwa president nga tewakyaliwo direct appointment from the office of the presidency ku bifo ebyenkizo mu ggwanga including chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda. Bamala kuwangula parliament my friend mu 2007 Raila Odinga
era Raila Odinga ateekwa okuba celebrated in the Kenyan politics. Musajja oyo mulwanyi nnyo wadde ng'agenda kufa nga tabaddeko president w'e Kenya. Naye Kenya ayina yagiyamba n'etuuka. But the Kenyan parliament eyaliyo mu ekyo ekiseera yeringa eri wano gye tulina olwaleero. Bamala gimenyaamenya. Kati lwaki mulowooza nti byenjogera tebikola nga lwedde byakolako Kenya? Kenya mwagala gisomeranga busomezi mu mawulire nti abaana abo kati nabyo bano badde batuteyo okusijikola ki kuyiga kwekalakaasa. Kati ate mu byokwekalakaasa ffe bannakenya tubasinga n'omutima omugumu. Abaluwa bannakenya obadde ki? Omanyi lwaki tubasinga omutima omugumu? Lwa nsonga egi opponent ki gwokolako demonstration. Bannakenya Museveni tebamusobola. Bakuba n'abamalawo n'abamalamu akajanja ako. Naye ku bukalu bwa Museveni bwe tumanyi n'enkola ye bwe tuba nga tukyasobola okumweŋŋanga ne tubaako niyo mwe babiri bwe buti nga tukyasobola okugamba nti tujja tusiga tukyali b'amaanyi. Omusango gwe baakuvunaana ogw'okuliira mwami Museveni kyagujjukira? Omusango ogwo ngumanyi bulungi. Gwakomawa omusango ogwo era ozizizaayo ku kyokusaavinga. Omusango ogwo twadraftinga plaintiff ne muganda wange sigenda mwogera wano omulala mugenzi yafa omulala yatukolera plaintiff eyo. Nengenda ku president's office ne tusavinga petition yeyita Museveni mu court okumugjamu erinnya tupime emyaka gye. Abasajja bagirecevinga. Bigirwa, I think you know that I know you a lot. Yes. Do you know that wawandiika ebbaluwa? Yes. Ng'osaba kooti. Yes. Eyite Yoweri Kaguta Museveni. Bamuggyemu erinnya. Kubanga yali agaanye okwogera emyaka gye emituufu. And you cannot hold that president's office nga tetukumanyi particulars ezikukwatako zonna. Waliwo bamuggyemu erinnya. Butereevu. Litubuulire emyaka. Yes, anti nali nkolagana n'Abamerika wali nga bagenda dipima. Bagaa nti mukulu ansaba mwetano ogisukkamu leka tulimba abantu. Paka era constitution bwe yagijjirawo ddala. Naye ozijukiza ekintu. Omusango ne gukusinga. Ozijukiza ekintu. Abasajja barecevinga. Okitegedde? Okitegedde? Omanyi we nagenda nno. Omanyi we nasavinga. Tell me. Nakasero wennyini wali ku kwotagadi awazibu. Buli muntu waatayimirira. Ne barecevinga ebbaluwa bagitwala munda. Ne Yoweri Kaguta Museveni yasoma ng'oyagala bamuggyemu erinnyo. Bwekomawo omusirikale n'akomawo n'agamba they have advised us that you go to Okero House, State House. Nengenda ku Okero House. Ne bagamba nawo ne bagamba nti no legal officer taliiwo, but you go to president's office parliament 101 nga ku Twin Towers. Nentuukawo nensanga lawyer wa jjajja n'agirono State House received pa nentambula ne plaintiff yange nenjizayo mu kooti. Naye NUP naye omanyi okusavinga endakasero yali asavinzeewo nzenzeko yali asavinzeewo endakasero wali ne kwokero wali State House controllers juu abeera n'otwala ebbaluwa nawe nenjitwala ne batakusitula. Era omusajja oyo ayinamu ebintu byebirala ewuwo n'okurecevinga oburecevinga baganye ne bagaana giyuzamu buyuza. Kati bassebo mutuyambe. Democracy is not easy. Democracy is not easy. Tugenda mu musango nze lead council anti baloya bona baali bagudduseemu. Kyebula basaimoni omuntu bajja okunzanyirako mu byokujjako mwaye Museveni nkusekerera busekerezi toyinza kunsobola. Baloya bakuzirira omusa. Baloya bagamba twatuuka okugenda okufayiringa twali mu kaseera nga application nyingi nnyo ez'aba MP be babbye obululu ne tuyingirawo n'egaali ng'egize bweti. Baloya ne bagamba ate eno nsonga ki nti abo bazze kuwaabira president bagala kumujja mu linnya. These guys they are very
ne bagala okudduka kooti Twin Towers ne tusanga registry ne receiving mata ne bajja locating Stephen Musota najitulamu nga lead counsel muganda waffe okumanya Museveni tasagisa bintu yasindika kiriwa kiwanuka ajamuwolereza era gunatunka naye obutakumuja mulinyo mama kiriwa kiwanuka yangira oluzungu omanyi enseno tekumanyi abantu babuuza kale kikulesa akasajja abantu utandise kati betaga bategera akasajja kale wagenda mu kooti ng'oyagala Museveni agibwemu erinnya bamukebere boogere emyaka omusango ne gukusinga omusango omulamu Stephen Musota musoga munnange omumanyi bulungi yali tawuza gwakisoga vanayo yagunzika n'agamba omusajja gwe todagamu okuwabira sitting president amateeka tegakkiriza kisangosango kino ekitalina omutwe n'amagulu niwakubadde oli wanayinki gukusinze era liirira omusajja ono gomalidde ebiseera ejo ne balo yanga mukaaga kiriwa kiwanuka nga bamulika emabega wandika opapula lingumbato yali yamaanyi nagamba olire Museveni kawumbi k'esente wakamuwa ate nkajjewa kati ovuganya omusajja asobola okuyoola naye kakati on record okimanyi nga nemateeka bali kubanja sente nze ekyo nkimanyi naye engeri gyaludde okummanja it was overtaken by event alina bwazukusakasangaako kati twaddayo ku zero twebala bupya inside out Moses Bigirwa naye omanyi tekitegeeza gwe omanyi mubeera eyo bwe temumanyi Bigirwa NUP yakola bubi olwanye kubanga abantu tebamanyi nobody has gone through a lot of political trouble in this country. It is you and Besigye who have done a lot of fujo. Of course. Where did you get courage okuvunana president? Ate president mujjemu erinyo ngagira gwosa ati aganye okugirimya ate mu kiseera ekyo constitution ng'egamba omuntu anaabeeranga mu office of president alina okubeera wakati w'emyaka 35 n'75 naye jjukire twali tumukoledde obubaka bwa birthday mu kiseera ekyo nga tumupepese ng'ali 76 that is 2011 2012 omukoledde birthday tumukoledde birthday atusibye yansibire Masaka emyezi 3 katono omufiireyo gagore Brenda nabuke tutte cake ko twagitwalo omwaka ogwasooka twali wano ku City Square ne keke yaffe era ne batuyoola bubi nnyo kati tumutwala Masaka naye kyenjawulo okutegeeza okumanya Mwami Museveni omuyaye nnyo bwe tumuwaabira tumujjemu erinnya abasirikale batuula bagana naye bujjajja basuusiza obukakkamu laba akasajja kano bwe kakukoze Your Excellency oyasamya akamwa okusigamu erinnya nedda nene tukakoleko n'abagamba no that is age. That's age. That is age. Leave him. Those are ebiseera byali okutandika kweyogeza abazzukulu, but those are my sons. That is the product of NRM. Nakuleka nemponerawo naye ku Idi Amin tosula. Imagine that degree of tolerance naye NUP ne acknowledgement just ku acknowledging yaganye one of the most civil things to do nakyo kyale kikwegamba kyanewunyisiza nnyo fuchuwa Simon nze nali mutuufu abantu okunefuulira tekitegeeza nti kinaliko kyali kikyamu Simon. Yes okyali motive nti kyewaliko kyali kituufu kyenaliko kyali kituufu okuzimba people power n'ennuupu ya n'ekwefuulira but abantu okunefuulira tekitegeeza nti kinaliko kikyamu bunaanfuusi bwabwe and they will pay. Just give it time. They will pay. Because politics omumanyi bw'osusa obunanfuusi
nenkwenenge era lazima ofuna kyolina okufuna. Museveni abonyebonye naawe Bigirwa kubanga olunaku lwevaako kati bayagala bamuggyemu erinnya. Yes, mata yatinta wali ku Twin Towers. Kiriyo kiwanuka. Kiriyo kiwanuka ke. Yes, uwa leero. Awoza naawe. Mu kiseera ekyo yali lawyer wa General Museveni. Ng'omuntu. Yajja ne ba lawyer mukaaga. Law firm yonna. Yazitoka. Basobola bajjamu. Eyo wano katugimalira obwetyo. Nze Simon Muyanga. Bigirwa. This is Inside Out.